office biri mu family mukuru we sports officer wa district yokuvedda naye yawumula ne muganda wawe Busagwa Gabriel wena balawa kakati mbadde mbasaba tugendeko mu Equal Opportunities Commission biyalese bintu byaze report egamba nti Equal Opportunities banaike kakiiko akaliwo okulondoola nti ebikolebwa mu ggwanga lyonna waliwo obwenkanya bwe kuba kugabana kye tugabana oba kitono tukigabane mu bwenkanya okusinziira obwetaavu obuliwo bwe kiba kingi era bwe kityo naye Equal Opportunities Commission ekulemberwa Honorable Safia Nalule yakoze report n'egamba emirimu egisinga obusava mu ggwanga kwegabulirwa olaba ekitongole oba ministry oba kitongole byonna directorate authorities ezo byonna awasinga okuba ensimbi nti abatuddewo bava mu Western Uganda be banambeemu abakwata ekyokubiri mwabo mu Buganda wano n'olyoka ogendako mu bitundu ebirala busamambiro naye n'agenda n'adissecting era n'aga nti naye si Western Uganda yonna kuba Western Uganda eriyo Bunyoro Toro n'ogenda eri mu Kasese mu Bakiga mu Bafumbira alipoota y'akakiiko ka Equal Opportunities Commission ega nti naye si Western Uganda yonna nti wabula ab'eggwanga lya president ebifo ebisinga obunene byonna mu gavumenti ebiri mu ssente beba birimu nti era y'ensonga lwaki ekitundu ekyo kikulaakulana ng'ebirala tebigendera ku speed y'emu awo tutuuse olwaleero nja kusookera wa mukulu Ssemugwano nsooke wansose eri mu gavumenti gavumenti aba yanukula ebivudde eno mu kwemulugunya kati mwe tugatta ku kakiiko ka mukyala muyinza okuba nga muganda ate alipoota bagiweereza bo yes muyinza okuba muyina bye mwalabye mukyala Nalule bye yakoze obubi naye okugattirako katono wano waliwo twaliko wano ne mukuba byasi yakola emirundi ebiri mukuba byasi bwe twali tugenda mu kulonda kwe mwalimu mukuba byasi yasoma olukalala lw'aba returning officers nga bonna bava kitundu kimu nendaba nga ripooti ya Nalule naye yabadde ng'egendawo n'akwata ku ba DPC nga kumpi bonna era bava ku kyalo kimu kati ne ripooti ya Nalule naye yagulenderawo omubaka kiki ekireeta kino bwe bagenda waliwo ebiyinza okulowoozebwa bibiri emirimu egyo emisavu ennyo gyetaaga buyigirize ab'ebitundu ebirala okusoma kwa munguuba temusobola kukola mu bifo ebyo 2 bwe balanga mmwe temusaba muli bagayaavu oba temugamba baana bammwe nti musabe emirimu weegiri 3 ekyakusatu kye naagamba Ssewungu kakati Ssebo njagala okusooka okuyozaayoza mukyala Safia Nalule kubanga Equal Opportunities Commission ebaddeyo ebbanga lyonna naye tubadde tetufunangayo bavaayo ne ripooti mu ngeri ey'omwanguka nga gye twalabye ku mulundi guno. I want to congratulate her. Era nina sibuusabuusa nti ebbanga si ggwanvu ajja kuggwebwako omulimu era nayo njagala mugumya agume kubinaddirira bw'okola omulimu ogwatukutumu ate nga bakuggyako omulimu bino ebintu bye yayogedde Kyagulanyi yabyogera eruweero ne bamugamba nti asosodde mu mawanga. Ekiri mu Uganda muno olwaleero waliwo omusajja bamuyita Walter Limpman yavumbula ekintu kye bayita manufacturing consent. Kiri mu political science. Ye yali munnamawulire na manufacturing consent nti golina kyemaliro oba mufuzi muyite Thailand gamba olina kyemalira ofunayo abasajja n'abakazi abambadde amasuuti abaweebwa ekitiibwa nga bayigirize mu mbeera eza bulijjo nga bali badde opinion leaders nga basibwamu n'ekiki n'ekitiibwa abantu abo ng'obambaza amasuuti nga bagenda bakozesa obwo obwesige society bwerina kubanga kati gwolaba
kangezeko na ninanye bwolaba Dombo nze ngeyakula n'eddombo ne mulaba mu parliament ne nyingira mu parliament nga ngamba bannange njagala mbeere nga Dombo. I tell you Dombo nga nze nkwegomba nga bwayimirira Dombo okwogera mu parliament everybody listens on both sides of the house. So vibrant. Waloka pafao. Kakati Marwa. Nabadde ku mikolo ye waffe emukono gya kuziika ne wajja omusajja omulala gwe ndudde nga mpa ekitiibwa Katumba Wamala. Jeno Minister wa ndoza waliwo konsensasi mu bantu ebaddewo nti Katumba Wamala musajja is reasonable era ne wabaawo n'abaga nti ye Muganda ddako okutuusa lwe yatujjazaako ekikonde ekyo ekikonde omusajja oli Okonko yatema mwana we Ikemefuna bamutende nti muzira nga takuba mwana naye nga akikola abaliwo balabe. Kakati bakwata abantu bwe batyo ono omusajja Limpman kye yagamba ng'obatikka ebigambo eby'obulimba nga bakozesa ebitiibwa byabwe nga bamanufacturinga consent anti omuntu agamba nti Dombo ye yagambye olaba ne Dombo akigambye nga eggwanga lisurvivingira ku propaganda. Tuludde ekiseera nga tubagamba bannange mu ggwanga muno mulimu ekintu kye bayita nepotism. Mwana waani wadde Mwami Museveni kye yajja avumirira kiwerekerezebwako kinnaaki ekirala bakiyita tribalism. Oli wa ggwanga ki? Kiwerekerezebwako kinnaaki ekirala bakiyita sectarianism. Obusosoze. Abakulu bano ne baddira abasajja bali n'abakazi beggambye abeesigika mu masoso abaali baweebwa ebitiibwa reasonable who would really be the reasonable members of society by all standards. Ne batandika okugamba mbu abo Banambooze bali mu byabufuzi nga bwe nagambye ekigambo byabufuzi. Era kakati okwogera obulimba tekukyaliko wadde ensonyi akatono bwe kati ojja kuwulira Dombo wali awo kati abiyiiya kye bayita manufacturing consent ng'ebigambo by'oyogera obimanufacturinze buki bumanufacturinze oteekewo ekitimba bbula kye bayita okutimba bbula n'osirisa abantu aboogera amazima. Era abo bagenda kusirisa n'ono omukyala kyenvudde mu kugamba ne musaasira ne mugamba Safiya tolina mulimu mu bbanga ttono nnyo mpozi nga be babikutumye nga balina kye baagala okuteekawo ekibooziboozi. Kaakati sirina kye njogera ku figures ezo kanjogereyo katono ke nalabye mu kakulage because Safiya yabitaddewo n'agamba ti abantu bano lwaki emirimu be bagifuna yawadde ensonga. Yagambye nti ekifunyisa Abanyankole emirimu ate si Banyankole bokka bonna naye bali ab'omunda kubanga osangayo omusajja Omunyankole bambi nga naye Obunyankole bwamusala. Ate waliwo ekintu kimu tolabanga omuntu okubba kibi naye okubbira mu linnya lye ate kyo kibi nnyo. Kati nga waliwo Abanyankole bassebo naye nga nabo Obunyankole bwabasala. Kano akakundi kano n'okukasiba ku Banyankole oba bawaayiriza nnyo beemanyi. Waliwo n'abantu abamu abatuuka ne bagamba oba bannayuganda baku muliraano. Omanyi waliwo bannayuganda nga bansiza ku muliraano nga alina identity card 2 olumufubutule n'agenda mu ggwanga eddala alina passport 2 abo nabo tubalina. Kakati abantu abo bafuuse bangi ne batwala buli kantu konna bakaagala. Gavumenti eno yasooka ne yeeryazaamaanya obubbi bwatutuusa okubba ssente z'abakozi tetukyalina gye bayita wage bill. We can no longer raise it. Uganda yonna ng'egavumenti ekozesa abantu 300
so nalidowooza weegibbiirwa ejja kuyitirawo kubanga tekyagenda wa pulezidenti emirundi negiggwayo nga tasayininga. Nkubulire lwaki emirimu bagyeddiza gyonna. Uganda yonna gy'olaba gavumenti yaffe ekozesa abantu 300 gyokka, ng'emitwalo 11,300 basomesa, emitwalo nga 6 armed forces, abalala beba abali mirimu egyo emirala egya ofiisi, n'olwekyo n'emirimu gyennyini mitono. Uganda ng'eggwanga ekitono ennyo ndowooza yalikozesezza waakiri abantu 1 million. Naye kaakati zi disitulikiti zonna zoperatinga with skeleton staff. Kasita bo bateekayo no chairman omulonde ow'ebyobufuzi ne bakansalazi.